mwesibe nkoba tugenze mu politics ntandise ne parliament olwaleero etudde tugeze mu politics tugenda no mu kigambo kya Katonda parliament olwaleero etudde mwebale nnyo mwenna abakubya amasimu mukama bawo omukisa ngenda kuddayo ntuule mpulirize nnyo nga ndinze nkole bingi kuba programu eno yekoleddako ebirowoozo byamwe tubizimba ne tubijjamu ekirala so mwebale nnyo mwebalire ddala mukama bawo omukisa comment section mwefuge now parliament olwaleero okuva lwe twagikwata bwe tuti olwaleero ne baggalawo nga bawuya tubakuba tukuba ku nnyama olwaleero bwe bakomyewo katemba gwe bakoze mu mulabye speaker ne yeefuula mukakama we don't discuss the rumors in social media, not the fact. Mbuye fulo mulungi naye ebintu by'abannamuti ababooto biveemu gwe mukazi gwe bw'otove mu bintu by'abaana abato ebyo bya bwana bwa Nuupu bwe bulina okukola ebyo wamawulira bagambye olwaleero mbunno ezo ensonga za social media tebasobola zidiscussinga mu parliament nga zaake gwe bavunaana bamugoba mu office nga statement bagamba yava ku social media mwe munyweze kye mukutte temuta emisango giri mu parliament bajja akatambi ku social media akakinyamatama ne bapininga zaake ali mu kakiiko kati ebya social media babigoba abaganda bagamba edda walingawo ekibiina bakiyitanga batya kyayinanga oluyimba nga lugamba bwe koma wologe kasumali koma wologe kyenkola bannange saagala nze bakinkuli enkoko y'empanga kasumali teyalya nako yagifumbira mu bbinika ngagirya kakati kyenkola bannange saagala nze bakinkuli ekitegeeza emisango gya zaake gyonna micha gyonna gya bulimba kuba gya social media oba mmwe mwekweka mukakunizo nga kibakutte eno ne mudde eno ne mudde eno mujja nno kutuwulira kuba kati mukama ebipya byakola abikoze mu mulembe gwaffe bye yatusuubiza nti ajja bikola biri mu mulembe gwaffe ulira emirundi mingi abaana bali mu makomera lwa social media yani pressure ali mu komera lwa social media lwaki ezo zosingambo bugambo eza speakers ezibeere ngambo kuliisa obule yakkiriza nti ebintu bituufu mpuga yakkiriza ku CBS commissioner nti empapula ntuufu ebintu bituufu byaliwo speaker gya yeekozesa ebyabaana bannange tugenda bakuba omupiira mujja guwulira temutugamba mmwe wulira mpuuga twakutaasizza bifo ne tugamba lekulira Boris owa UK yalekulira n'asigaza ekitiibwa abantu bangi bazze balekulira ne basigaza ekitiibwa kati genda mu search engine yonna genda ku Wikipedia okuva leero oteekemu mpuuga era ejja kukugamba mpuuga za mubbi mpuuga za corrupti za mpuuga za mubbi mpuuga za chest from the party and he stole the money from the parliament za money nawo mpuuga ekyo ekivume okisikidde gwe n'abaana bo twabadde tukutaasa ekyo kitwabadde tukutaasa mpuuga abadde agenda okuloga ng'aloga ekyo Nuupu temugoba Zedriga tebamuloga mpuuga aloze naye mpuuga olina ekintu ky'osimattuse mbadde nkuteza ekintu obadde ogenda kikamirwamu naye kasereke
wewe mpugo mponye genda oli embata nja kukyogera mu maaso awo kikyembadde nkuteze kansoke nsirike ulira mpuga takyaddayo kati mu Interpol takyaddayo kufuna mulimu gonna mu organization yonna takyaddayo kufuna mulimu gwa wakitiibwa kyonna oba mu UN kuba mbunna amanyi oluzungu abadde asobola okukola mu UN abadde asobola okukola awantu wonna kati kimukutte bateekamu buteesi wali mu Wikipedia. Who is Mpuga? Mpuga za mubbi. When you see Mpuga, try to be vigilant. Kubanga Mpuga wanakwata ku wallet, Mpuga atomwesigisa sente. Yagamba mbuna alina amasomero asobola okugenda n'asomesa neyo chance ogisse. Mu nsi ezitegeera tokyalina mwana wa muntu goyinza kusomesa because Mpuga za mubbi from the Wikipedia. Now as a Google knows it very well. Zampuga, Zamubi, Zastira Zampuga. Tachaina Chatugamba. Sivya jisse. And you cannot expand that gundi. Echo chikukute pu ne Interpol kati gwe tokyalina kyotugamba. Tokyalina kyotugamba ekyo kye twali tukutaasa nti nno wali obadde olekulira n'osigaza ekitiibwa kyo era ne UN ebadde esobola okuwa omulimu nti oyo lwe yagwako musaga yalizayininga nakola wati Boris asobola okudda n'addamu ne yesimbawo simanyira yakomawo n'ayagala okuvuganya ate nga mu kugenda yalizayininga mu bya sikanderi. Now legacy weddewo nakugambye virginity credibility eringa virginity kakati gwe wagenze mengo ne bwene tutiso tugoba ku kyalo ne bwene ekola ati Mpuga n'okusomesa obusomesa takyasobola kukwata kitabo kusomesa mwana wa muntu ekyo kye twabadde tukutaasa wakiganye ngenze ku Abedi Bwanika ebirala nja bilete ncha obudde bungo bamwe mututo obudde mu masimu olaba nakatira mu kyakuba amasimu leya naye ulira Bwanika yagereze n'agamba NUP neke yayo erimu Mosh erimu Nubianili ne Mickey Wine ekyo kye tugenda kukyetonda mwali mumanyi mmwe musobola ekyo tetugenda kale katugambe nti bebbo ekitiibwa n'ettendo biddire Mukama obululu bwe wafuna ku bwa MP businga obululu bwonna bwe wafuna ku bwa president emirundi 3 gye weesimbawo gyonna weesimbawo sena weesimbawo 2 ne weesimbawo 2 ne weesimbawo 2 ne weesimbawo 2 bw'ogatta obululu wafuna emirundi 4 mu Uganda yonna gwe wajja mu kibiina kya Mosh mu nneka ya Mosh ne weesimba mu constituency obwa constituency businga bwafuna emirundi 4 mu Uganda yonna kati awo mba ngenda ne Mosh mba ngenda ne nneka ya Mosh tu wali oyina ekibiina PPP simanyi PPP protest party lwaki teweesimbawo ku kadi y'ekibiina kyo n'ogende wa Nubianili mutusibako Buganda muyina Kewaayi Mpuga mumuwabeere pate president wa Kewaayi Kabaka yekka bw'abanga mubedde nnyo muyina DP ya mugoba Subi n'egaana ani byonna ne bigaana FDC ne bigaana mu simanyi G4S mu byawoko tuwaka byonna ne bigaana kati muzukuse Kewaayi mujiwa w'ekitiibwa Mpuga mugende muzukuse Kewaayi oba Mpuga mumuwa obwakatikkiro oba amyuke katikkiro ati wakitiibwa nnyo mumwagala mwamuteekamu ssente wuuyo eyo waffe waaliyo efamire ne babagamba bannanga omwana oyo mubbi omwana wamwe mubbi nga bagaana ab'ekyalo bwe babeera vigilant ng'omwana takyasobola kubba byakyalo yabba byawaka abalinga bawakana ne batandika okujja wa chairman bane chairman gamba omwana wange omwana yanzibye chairman omwana yanzibye gwe yawakanira nga abba ekyalo mukwate Mpuga mumuwe omulimu emmengo
Wuyo tumubaleetedde tumubaddize waka. Bwe muba mumwagala nnyo mumuwe KY. Temwina KY si ya Buganda. KY si ya Buganda. Muzukuse KY. Mukola alliance ne NRM nga bwe mwagikola ne Bote. Kubanga era already muli mu buliri bumu ne Museveni. Museveni asiyaga Buganda. Oba Buganda esiyaga Museveni. Kyova olaba temuzaalanga mwana n'ogu. Obufumbo bwa kisiyaga. Byenjogera mbimanyi. Obufumbo bwammwe ne Museveni tebugattako. Oyongera kuvunda nyuma. Either Museveni kyava yambala pampa oba Buganda kyemuva mufaanana bwe mutyo. Omu kumu asiyaga munne. Oba Museveni yasiyaga Katikkiro. Oba Katikkiro yasiyaga Museveni. Oba Abe Mukibi yasiyaga Museveni. Oba Museveni yasiyaga Abe Mukibi. Oba Kiyimba Freeman muli mu bufumbo bwa busiyazi. Kyova olaba temwina kye mugattako. Bugenze mu myaka 10 temwina mwana. Politics katumuze mu bintu bye tutegeera yo muntu akitegedde yenna awulira agamba mbu njogedde bubi baba yizi bakitegedde. Kyo kyentegeeza bakitegedde. Kati tetusobola butatambula ne Moshi ne Nubia nili abatutuusiza ku kino. Bwe batuuka bw'otuuka okusaba obwa commissioner nkugambye baali bakikoze nga baagala bwe bati. Mpuga abeere leader of opposition. Bwanika abeere commissioner balyoke batutunde n'empale bazitunde buli kimu kye tulina bakitunde n'enviiri bazitunde. Awo bw'oba osabayo Nubia nili abeera mutuufu nnyo omuwandiikira ebbaluwa eri ku heading era n'osayiningako nze Abedi omutwa. Ate munango omutwa Abedi bwanika omutwa. Kalina obugere bulinga entangawuzi. Awo Moshi mutuufu temujja kutufuga. Moshi bw'aba atuula ku nneeka atuuleko kubanga n'akatono k'ofunyeeyo okafunyerwa kubanga Moshi. Yebbonga balungi Nubia nili n'asigala ku nneeke nga teyeesimbye wogera. Kye mugamba gwe Mpuga nga weesimbyewo ne Nubia nili osobola omulya. Tugende mu balonzi. Weesimbyewo ne Selector David ani alya munne. Naye ne basalawo bo ne basigala eno. Naye gwe n'osigala nga byonna ggwe obyagala naye bannange mugenda tuwulira. Mwe mudde mu bufumbo bw'ebikukujju. Ekkanisa Museveni agisiyaza agimazewo. Museveni asiyaga Kazimba Mugalu. Ne Kazimba Mugalu ate bonna basiyaze Museveni kyava yambala pampa naye naye abasiyaga. Byenjogera mbimanyi. Nze mbyogedde mubitegedde. Kyova olaba tewaliiwo bibala okujjako bizibu byereere. Kwambala pampa Buganda empale yambala balance Museveni ayambala ebipale binene kubanga mwesi yagaffe kyetuva twambala fitting. Ate tukosa no. Gwe buba bufumbo tuli mu bwa musajja ne mukazi. Ne bwe yambala fitting. Naye mmwe musiba balance why? Kubanga empale zibakosa. Kati katuba kube mujja kukimanyi mujja kukiwulira. Mujja kututegeera kiki kye tutegeeza. Mbonneeke ya Miki tujja genda n'enneeke ya Miki. Obanga obululu bwe wafuna emyaka 20 mu Uganda yonna obwa constituency businga ate n'oyitamu kati mba ngenda ne Moshi ekyo tetukyegaana era tetukyetonda. Kubanga mmwe mwagenda yagambye temumanyi na kibiina gye kyatandikira kyokka bulijjo mutugamba mmwe mwakolani mmwe mwateekateeka kyagulanye mmwe mwamutuusaawo ate ggulo mwagambye temumanyi ne Ssemujjunganda yagambye omanye ebibiina by'ebyobufuzi mu Uganda n'abakulembeze baabyo basaana kusomesa kuba nabo bennyini tebalina ideology era bw'omubuuza kibiina ekyo kyanjawulo kikukimanyi mwefuula abagezi Ssemujjunganda olina ekibiina. Ebibiina bwe bibadde bikulonda okubeera whip awo bituufu bwe bikugoba
olwo ne bannannyini byo basaana kusomesa lengera embuuzi mugende mukole ebyammwe genda okole ekibiina tulabo oba kinayimirira lwaki mutumanyira tugenda banyi y'ebyobufuzi mmwe kambabuulire tugenda banyi ya politics oyo politics gwe muli mu kwesiyaga ne Museveni Uganda nebanga tezaala teyeeyongerako kubanga bufumbo bwa kikukujju Museveni musiyazi naye nabo bamusiyaze ssebo kati obukiringi bukkirira nakugamba Museveni waabeera ng'oba yayise mu kitundu tolonda akamwanyi akantu koonoomeketa tukuba ku simu yange basajja bamusiyaga yena nasigala nga oddangamu mbwani abe mukibi yagabe mbuno bagenda kutusimba evivi naye otuwulidde ate ne ku Buganda agenda vaako sabo w'ekitibwa His Excellency Kyagulanyi Afande Katongole wali asobola okukumyuka mu Buganda naye bannange siddamu babuuza ate bwe mutambuuza nga Afande Katongole amyuse His Excellency Kyagulanyi nze mbanziramu banyega sajja yabona ddo wedda yakube mundu n'aviira yaawo mumpeera okukumyuka mu Buganda gw'osirike oba byonna biwa abakyala ekyo kiwe bamebeni naye bannange mukama bandi wano nga ngenda okulaba ebbaluwa ezze commonly known as Mamebeni Deputy President Buganda Mukama Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo weewa abakulu we babatuusizza nti baali balowooza bye babisobola Kyagulanyi Robert Ssentamu abalazeeko nti ye tebamutegeerera ensonga zino asobola okuzeekolerako ate bannayuganda ne babeera bakisa ne baagala ekibiina kyabwe bagamba nti Mwami Museveni yatufuga obwedda nga yakulembera ebibiina by'ebyobufuzi byonna ebizze bibaawo omwali ZDP ZFDC Zijema n'ebibiina ebirala byonna bituze tulabako nga Mwami Museveni yabifuga wabula ngene ebbali bakulaga nti we tumusobola tujja mujjako Kyagulanyi Robert Ssentamu yakizuula n'atandika ekibiina ekiki ekya People Power ekyazaala National Unity Platform bannayuganda bakkiriza nti wamma ddala kino ekibiina kyaffe era kyajja okuzuuga nnyo n'omusajja bwe bakitegeera ne basalawo okutambula ne Kyagulanyi Robert Ssentamu era buli akizannyirako bannayuganda be bakwekolerako tebalinda kugamba nti katulinde abakungu mu kibiina baveeyo boogere ku nsonga zino zonna ensonga ezigenda mu maaso mu mawulire zasooka ku social media Kyagulanyi Robert Ssentamu okutandika ozeefumiitirizaako ne bazinoonyereza okuyita omukulu ayogerwako nti mubbi ng'akkiririza ddala nti bannaye ekituufu nabba naye mu nsonyiwe bw'ajja mu mawulire abyegaana kyokka mu lukiiko yakkiriza nti ekituufu ensimbi y'omuwi w'omusolo yagikumpanya kati awo ge maanyi ga bannayuganda nti baliwo okudifendinga ekyabwe NUP abantu bonna abawulira nti bakooye obufuzi bwa Mwami Museveni bano bannabyabufuzi abatuzannyirako obuzanyizi bo baliwo okulyamu nsimbi mu ggwanga lyaffe bakimanyi nti bo gwe muzannyo gwabwe eva balina kubeera ku opposition kati awo Kyagulanyi Ssentamu mujjamu owulira kubanga ate tannaba atandika butandisi mu Africa ekibeezaawo gavumenti za Africa nguzi kati Katonda bw'aba akola ekijja bw'aba aleeta ekipya byonna byakola biba bipya olina tandika bikolera eno wabula bannange Mukama yebale kuba tetwagenda mu ntebe 221 kuba kati ffenna twesunga nze Kasa yagamba Eddi Mutwe ntunuulira oli enguzi ngenda okulaba nga Eddi Mutwe akakana ngamba Eddi Mutwe atya nedda ssebo sirya nguzi nkukwatanga njikukwatiranga mujja kundaba nuko Eddi Mutwe ngamba sijenga mazibu Kasa yawoninga Eddi Mutwe ndamanya bino si byakusaaga tuli mu byaddala kati mpuuga abadde kyakulabirako kati mpuuga yewo okusomerako Eddu Bayibuli egamba Dawudi yagenda okukwata Goliyasi ng'alina n'obujulizi nti nakwata mpuuga ng'atwala endiga nentaasa endiga nenzijja mu njala za mpuuga n'amugamba wakikola nti gende wa Goliyasi kati gende wa Goliyasi bw'aba ataasizza akatono kano n'ekinene ajja kukitaasa weebale Yesu Bayibuli egamba nkola bijja byokka nkola bipya
omutonzi wammwe omutukuvu wa Isirayiri nti ku lwammwe natuma e Babuloni era ndibaserengesa bonna ng'abadduse be Bakaludaaya mu byombo eby'okusanyuka kwabwe. Nze ndi Mukama omutukuvu wammwe omutonzi wa Isirayiri kabaka wammwe. Bw'ati bw'ayogera Mukama akuba oluguudo mu nnyanja n'ekkubo mu mazzi ag'amaanyi. Afulumya eggaali n'embalaasi ejje n'obuyinza bagalamira wamu tebaligolokoka bazikidde ng'enfuuzi nti owulira Bayibuli bwegambye bonna ab'emmundu ab'embalaasi n'amagaali aba palamenti abalina amagye ne poliisi ekiwandiiko kyokka kibagalamiza wamu bonna bwe bati balinga enfuuzi tewali ayinza kukola. No one can reverse that decision of the NUP under Zedriga. Nedda mufulumye emmundu muzeeko mpuuga ate emiti awedde njagala mukigaane ku Wikipedia. Mukigaane ku Wikipedia ne bw'anaabeera bino ebyammwe ne bwe munagamba simanyi muleese emmundu nga bwe mudiployinze leero ekyo kimala. Bayibuli egamba emmundu amagaali n'embalaasi z'emmundu ez'omulembe guno bonna bagalamizza. Nkugambye omanyi lwaki bagobye gundi Bulola babadde batiisatiisa ba MP. Toyogera ku supiika naye bannange Bulola Mukama yeebazibwe. Bulola nakugamba ng'ogema abaana baffe muki gwe wakulembera okukuba abaana baffe obutwa obw'okugema mu Lubaga ne mu Kampala. Ne nkugamba olukugobye Minister of Health Jali Rusa achenga akoze tweet n'agamba gwe omanyi mutumanyira ffe abamu tuli untouchable. Kyokka gwe wali oyimplementinga obubi n'obulwa obuli mu kugema abaana. Mmwe mugenda kwekuba mwekka na mwekka. Musaaga mugenda kwekuba mwekka na mwekka. Bayibuli egambye ne mu mazzi amangi nsobola okukubamu oluguudo ate ne lutagenda wakati nga mweyita ab'amaanyi mwegasse. Tango oyo ajulira mpuuga. Tango oyo simanyi sekwani gundi wa NRM yonna ewagira mpuuga Buganda ewagira mpuuga. Katonda akubyewo oluguudo lulwo mulumenye mulugyewo. Radio zonna zikyaza saidi ya mpuuga, TV zikyaza saidi ya mpuuga. Nkugambye Simon Kagwanjalo olwaleero agudde ku Ssenyonyi mbu mulamu wo akola mu ofisi namubuuza mulamu wange amanya ge yani. Propaganda tebalina gundi. Oyo omuwala gwe bagamba simanyi Bulenda Simenyani akoze mu palamenti emyaka gigenda mu 10 ng'ali awo mu palamenti. Kati bamusiba ku Ssenyonyi bagamba mbu mulamu wa Ssenyonyi ate mbu muganda wa Babi ate simanyi biki amugambye yani gwo byogedde yani. Family ya Ssenyonyi mugimanyi okakasa mugimanyi bw'oba manyi family ya Ssenyonyi osobola okukakasa mbu nno ayinayo muganda w'omuwala lengera embuuzi. Ffe twogera tubeera informed mu bintu bingi bakuba ebimu tubirekayo. Ssenyonyi amaze ku palamenti emyaka 10. Mukama akola bijja. Wulira Bayibuli egambye emmundu zonna kati zeebase teziyina kye ziyinza omukola zonna zimutunuulira teziyina kye ziyinza okukola. Temujjukira ebyasooka okubaawo so temulowooza bigambo byadda. Laba ndikola ekigambo ekijja. Temulowooza eryenguzi ebaddewo mbu ne bamazewo. Temulowooza ebyo ebyemabega mbu ali enguzi yabeera ow'amaanyi. Ali enguzi yabeera ow'ekitiibwa. Ngenda kukola ekigambo ekijja ng'ow'ekitiibwa ali enguzi agwirawo taba wa kitiibwa. Omukyala agayimbwa abaana be buli balaba ekifaananyi kya mpuuga. Binto. Mpuuga Binto. Ow'ekitiibwa ku ttaka addu yenna asaanyeewo ate nno temunnaba.
temunnaba nambeshi muwalawo n'empuuga kwata omwalo oyo mube emiggo omubuuze kiki ekiri wakati we n'empuuga bw'osanga tebalina kintu uve ku intaneti weewaawo oba osaaga nange ate omwana we Joyce baagala agenda mutta olwa mpuuga ate ne supiika naye bayibuli egambye ngenda kukola ekigambo ekijja kite bwe baddamu okutuuza naye bannange honalebozaako omusajja yagambye olina ekintu kyewateeka mu woofiisi eyo sebeera okomyewo naye nze empagira zaake politics kyovulaba mmwe baana mmwe abatoototo mmwe muzannye nnyo emizannyo gyo omweso chesi ne draft mubizannye ludo oyiga okubala kitiibwa ssebo gumu ebiri ssebo nekkene oyo n'omugjayo nkugambye oyinza okwesa ng'oyesesa empikeegi zaake nojjawo zaake n'omuleeta wano nojjawo zaake n'omuleeta oli nga talina waayita naye gozanyisa zaake zaake oli n'agamba n'atambula zaake naggalawo bibyo bibeera mu egyo emizannyo egyo emizannyo gyonna giyina kye giyamba ku politics kwiso bando intelligence n'olaba we babadde bayimiridde n'otunula bwoti nga gwe wabadde weekwesa obala naye nga mu mutwe okimanyi ono abadde wali oli abadde wali oli abadde wali n'osirika mumaze ye n'otunuulira ebigere bonna bw'oba kwekula bonna oli CID